Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 3 omwezi ogwokusatu. Amaaso gano ge mulaba ge maaso g'entangawuuzi. Wansi wano we mulaba wano z'entangawuuzi zino ezaabikkibwa. Ate oluuyi luno lwe mulaba luno z'entangawuuzi zeetandise okusimbako. Ate erudda eno mujje mbalage. Kati entangawuuzi zino zisimibwa erinnya bino bisimibwa nga birinaanaganye ng'ebinnya bya kasooli ebirinaanaganye. Amaaso gano galeeta ne zijja ne zikwatagana, ziyitamu ezijja ne zikwatagana, awo nno ekifuuka ng'ekibira. Akati mikwano ngezaako kubategeeza nti wano awantu we mulaba wano wano wennaakayiwa obukuta wano wennaakayiwa obukuta wano we mulaba wano, naye nga kati bano abakozi bo bagendagenda mu maaso n'okusimba. Wano wasimbiddwa oluuyi lwe mulaba wano wasimbiddwa ki entangawuuzi. Entangawuuzi bazoogerako bwe bati nga bagamba nti entangawuuzi omulimu gwazo mulungi nnyo. Entangawuuzi zirimu ebintu bingi nnyo, bakamulamu omubisi ogwo juyisi waagwo ayamba ku mibiri gy'abantu ebintu bingi nnyo, n'okulaba nti wano mu bulamu bwaffe nti n'omuntu n'oba osaba ekyayi w'entangawuuzi okuli entangawuuzi era ogiwulira akawoowo, naye ate eba erina kyetaddemu mu mubiri gwo onywedde entangawuuzi. Kati nga balaga ku TV bintu bye bagenda balaga, kati entangawuuzi ya ttunzi nnyo, naye okugirima kitwala ebbanga eri wakati w'emyezi 9 n'emyezi 10 okukitandika. Bagimenyaamenya ebitundutundu nga bino bimenyeemenye byamenyewe, n'ogyanika akasana. Omala ogyanika akasana kamu oba 2 n'ogibikka nesobola okuleeta ebintu bino ebyeru bino. Wereeta ebintu ebyeru bino mwe muva entangawuuzi, namuno mwonna ejja kgenda ng'ereeta nga bw'obiraba bw'oti ejja kgenda ng'ereeta. Kati awo entangawuuzi ng'ogifunamu oba ng'ofuna ensimbi, naye nga ensawo y'entangawuuzi sijja kugamba nti eri ku ssente bwe ziti, naye nga yo eri ku ssente nnyingi, terinaako budde, kubanga buli lw'eba yeetaagibwa erinnya n'ekkamu ate kye kintu ky'otatwalirako nnyo budde, kubanga oba okitadde mu nnimiro kiteekamu ssente, oyiwa obukuta nga buno bw'obulaba ng'omaze okkabala. Omala okuyiwa obukuta oluvannyuma awo n'ojja n'okola ki ng'omaze okkabala n'otandika okusima erinnya eryo nga w'olaba nsima bwe nti. Biriraanagana ng'ebyebijanjaalo. N'ogenda ng'osima mu layini, ogenda osima mu layini